Nga bwe nagambye ndine director wa Wisdom Junior School tuwayamu otegeere gwe abadde essomero atalimanyi olitegeera ate naawe abadde alimanyi weeyongere okulitegeera. Director tunnyonnyole staff abasomesa batendeke omuzadde ali eyo aleeta omuyizi ku Wisdom ng'amanyi nti ddala agenda kufunira ekyo kyateekeddwa ddala okufuna. Sebo okusinziira omulembe gwe tulimu omulembe gwe tulimu waliwo ebintu ebitakyasobola kubeera nga bikwekebwa. Omuntu bw'oba nga toli mutendeke mu kintu ky'okola tosobola kukikweka. Edda abantu baalimbanga olina fakinga nti yasoma ng'ekyamazima teyasoma. Naye kati system eriwo nze nsobola okubeera wano ku kompyuta yange nenteekamu nensakinga omusomesa nemmanya lwe yatulula senior 4 nemmanya lwe yatulula senior 6 nemmanya university gyafulumiddemu oba institution gyafulumiddemu according to ku numbers ezikola kyezituweebwa. Kitegeeza nti omwana oba omusomesa yenna ajja okusaba omulimu ateekeddwa okuba nga alina qualifications eziraga nti ddala ekintu kyazza okubeera nga asaba okukola ddala kinamu experience era yakisoma. Abasomesa betulina batendeke era nga bonna buli omu eddala lyaliko ddala agwanidde okubeera nga akola omulimu gwateekeddwa okuba nga akola. Omusomesa gwe nnina wano ndowooza ow'eddaala ettini ye musomesa owa ECD Ale Child Development abawa Nassale. Ye musomesa gwe nnina owa wansi naye abasigadde bonna ba grade 3 grade 5 abamu diploma degree. Kitegeeza nti omusomesa oyo tumusuubiramu okuba nga avaamu ebibala ebirungi ate abasinga they are experienced babaddeko mu field ebbanga eddene mu masomero ag'amaanyi. Kitegeeza nti kibatuwa kyekyo kyennyini kibateekeddwa okubeera nga batukola ki batuweera abaana baffe. Ku sayidi eya theology oba ey'oluwalabu bamasheikh bennina ku ssomero wano falhamdulillah bateeketeeke gwe nnina asembayo okubeera nga ali ku ddala erya wansi wa thanawi ate nga mu Qur'ani nga hafizu. Kitegeeza nti abasomesa abo bonna betulina wano bonna bateeketeeke era nga bonna basomera ddala omulimu tebaguliimu na nsobi wabula bagulimu na kigendererwa. Ekyokulala nti tulina ba supervisor bayitirivu nnyo mu kibuga wano Masaka City. Aba education aba ministry bajja ne batu supervisinga ne bakebera omusomesa mpaka mu byenda ne bamubuuza ebibuuzo documents ze ne bakola kitosobola kubeera mu Masaka City ng'okolera mu city nga we tuli wano city wogiraba noba oyina abasomesa nga beweeyambisa okusomesa abaana nga mbutuufu they are not qualified nga bali awo beeyiya bweyiya tebategeerekeka tebategeera byakola wano mu Masaka City tosobola kikolerawo ku lw'ensonga nti bakama baffe aba ministry babeera batulambula buli kadde amasomero bagacekinga by inspecting amasomero gano. Bw'olaba nga Wisdom Junior School ng'essomero lino weeriri omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kakasa bukakasa nti essomero liri licensed. Ekyokulala li inspectingibwa ba inspector bajja ne bakebera bagamba nti musaanidde okubeera mu Masaka City okusomesa abaana. Kitegeeza nti gwe omuzadde ali eyo weesige Wisdom Junior School olw'ensonga nti essomero lino liri mu kibuga makkati ate ekibuga ekirimu competition ey'amaanyi ng'omusomesa ateekeddwa okubeera nga kyakola akitegeera ng'afaayo ku mulimo gwe. Ekyokulala nga naye ayagala okwetunda kubanga wano ye center ya competition ye center y'ebyenfuna era amasomero g'e Masaka Uganda countrywide amasomero ga Masaka gaperforminga bulungi bw'otunuulira ku nsengeka y'amasomero mu Uganda agakola ki agasomesa obulungi. Kitegeeza nti Wisdom Junior School gisuubira okubeera nga yemu kwaga amasomero best schools in Masaka insha Allah mu kaseera katali kawala. Twayogedde wali director katini nnyo ku fees naye ate requirements ne tuzeerabira omuzadde yazigula azisanga ku ssomero. Yes, ensonga eyo ya requirements twatunulamu ne bannange bwe tutambuza essomero lino ne tulaba nga abazadde babonaabona nnyo. Omuzadde omusanga ku lunaku lw'okuzza omwana ku ssomero ng'omuzadde ali mu taxi
y'omuzadde omu n'abaana be bana nga taxi bagijjuzza, bayina enjeyo, bayina toilet paper, bayina manira, bayina simanya liquid soap, bayina dazini z'ebitabo, bayina sukaali, obusawo, ne weesanga nga mutuufu abazadde abo bambi nga bafunye okaluubirizibwa mu kuzza abaana mu masomero ne babeera ku pressure, ebintu ne bituuka ne birinnyisibwa ebbeeyi olw'okuba abaana batuuse okudda mu masomero. Omuzadde n'agula ebintu bya bbeeyi n'abigula n'abanga agenda okwanjula n'akwatagana n'ebiveera n'ajja bambi nga mutuufu yenna n'entu yasaza bibatu ajja kuzza mwana ku ssomero. Ku Wisdom Junior School eyo enkola twagidibya dda. Omuzadde ajja ng'akutte omwana we ku mukono nga balinga abagenda ka outing n'amuleeta ku ssomero freely nga musanyufu, n'atuuka mu woofiisi ne tumubalira requirements n'akwata ssente n'azisasula, omwana ne tumuwa buli kyetaago oba buli kyetaagisa. Kitegeeza nti omuzadde owadde asasula school fees emitwalo 17 n'asasulirako ne requirements za mitwalo 7 ng'omwana omumaze. Essente ezo n'emitwalo 25 oba tozisusse. Bannaye essomero kuguna omulembe nga omwana emitwalo 25 z'omusasulidde n'ovaayo ng'odaalimba ng'oli ku niiru zero balance, ekyamazima liba lizadde nnyo. Kuguna omulembe tegakyalabika na kulabika, ate ng'omwana we agenda funa ekituufu. Omwana ow'ekisulo asasula emitwalo 35 n'asasula ne requirements za mitwalo 15. Ezo ssente omuzadde zimwanguyira okukwata n'asasula, ate nno nga tebazisasula wamu, kubanga omuzadde tumuwa chance okusasula ssente okusinziira mu busobozi bwe nga bwazze. Waliwo abajja n'asasula cash, nabawo abajja n'aleetako 10 ne wiiki ejjo ba mwezi ogujja n'asasula 2 n'atumalayo mu installments. Kitegeeza nti omuzadde aba agenda kubanga ayanguyirwa obulamu ku Wisdom Junior School. Tetumukaluubiriza, jangu nga bw'oli, sasula ssente eza requirements ku ssomero, ate sasula mu bitundu nga bw'osobodde. Omwana wo asome, oddeyo pakase ng'omwana bw'akola ki, bw'asoma. Abazadde bannaye kano kakulu nnyo nsaba mukawulirize. Mulekeraawo okutwala abaana bamwe mu masomero gye batagenda bategeera, gye batagenda bawuliriza. Omuzadde n'otwala omwana wo mu ssomero nga nnyiniyo tomumanyi, tosobola musisinkana kwogera naye kumubuulira buzibu bw'oyitamu oba bw'osisinkanye. Abazadde Mr. Shafiki bafuna obuzibu. Omuzadde asobola okulwala naye nga zasasula bulungi, omwaka ne guggwako, omwaka ogwokubiri n'alwala, babagoba ku mirimu, bafuna accident, bafuna okusomozebwa okwenjawulo. Naye omuzadde nga zaaweerera mu ssomero ne batuuka omuzadde oyo ng'afunyemu embeera financially nga tali stable, afunyemu okukwatira mu mbeera, ne babeera nga tebasobola kumuwuliriza. Bateekawo protocols ezinotambulirwako, twagalako half ku ssente school fees, ate nno nga giri mitwalo 8 oba kakadde, bagalako half first day, then balance bamwagala ku visitation day. Oba otya nga bazaagala. Kitegeeza nti oteekeddwa okubeerawo ka loophole, omuzadde akamuwuliriza oba akamutunulamu nti omuntu ono azze atambula bulungi naffe, embeera webanga emukuttemu naffe tumubeereremu. Essomero erisasobola kukubeereramu ng'omuzadde olyagaza ki? Lwaki omala ebiseera ng'obeera awantu we batasobola kukuvaliwinga? Nze ninako okusomozebwa kwe nafuna nga nkufuna ku mwana atali wange, yali wa mukama wange by then. Naye omwana oyo namutwala ku ssomero, sijja dyogera linnya, liri Masaka muno, ng'omuzadde asasudde ssente mu banka zero balance ne banka slip nga nzirina. Naye omuzadde requirements ezinogenda ku ssomero nga yaziguze ne yeerabira olweyo olw'20,000 Mr. Shafiki. Ne tubeera ng'omuzadde batugobesa abaana paka nga tumaze okugula olweyo olw'20,000. Banka slip weeri eri ku NIR. Ekyokubiri ng'omuzadde asasudde requirement ezisigadde zonna, naye nga bambi yeerabidde okugula just brooms. Ne bamugamba ddayo ogule enjeyo olyoka okomewo ku ssomero. Bannayaga amasomero bwe gati bazadde mbakubiriza era mbasaba mugeesonyiwe. Omuntu atasobola kukutegeera, atasobola kubeera nga akusaasira,
ak'obuntu nga ne kabulamu mwesonyiwa onoonye wooteeka omwana wo nga banasobola okukutegeera. Otherwise mujja kufa pressure. Abazadde mutunze ebintu byammwe, musaze ku bibanja byammwe ne mubitunda muweerera baana, naye ng'ate oba oli awo gye muweererera abaana bammwe tebaba valuinga na bategeera. Wabula nga mwe mwegomba kimu nti waliyo standard, naye nga standard gye mwegomba ne masomero agatali ga bbeeyi nga Wisdom Junior School nga standard gyeri, ate nga n'okuwuliriza bawuliriza, n'okutegeera nga bajja kutegeera. So na bwe kiti abazadde bannaye guno omulembe mwebeereremu ng'enjogera ennaku zino bweri, muteeka abaana bwe mu masomero amatuufu so si amasomero ge mwagala. Abazadde mwagala nnyo ebizimbe ebirungi, mwagala nnyo ebizimbe ebirabika obulungi ebyakalina, n'otuukayo mu butuufu n'oteekawo omwana wo naye nga tomanyi biki ebiri munda eyo. Abaana bammwe ne babayigiriza emize emikyamu, abaana ne babasiyaga, abaana ne babakolako effujjo, n'omaliriza ng'omwana gwe watwala asome ng'omaze ng'ofunye buzibu. Abaana babasaddaaka, abaana babakola ebintu bingi mu masomero amalungi ge mwegomba abazadde. Naye omwana wo mutwale mu ssomero ettuufu, wagenda okufunira keya gye yali badde afunira ewaka, wagenda okubeera ng'afiibwako, naawe omuzadde wogenda okubeera ng'ofiibwako nga bajja kukutegeera nti ono muzadde waffe wanjawulo, ono muzadde waffe tuteekeddwa omukwata obulungi mu mbeera yonna gy'aba akola ki, gy'abeera ajjiddemu. So mbasaba mutuwagire ku Wisdom Junior School era tubaaniriza interviews, abayizi tukyabeetaaga. However interviews genda maaso essaawa zino, naye tubasaba nti mwanguweeko kubanga akaseera k'okuggalawo kanaatera okubeera nga katuuka. Abayizi bano ab'ekisulo ba metrons weebali, ebyensula bya mulembe. Ba metron weebali, ate nga tunoonya nnyo abantu ab'obuvunaanyizibwa. Metron ekisooka alina kubanga muzadde ng'amanyi omukwano gw'omwana, ng'ayina keya ku mwana nga we yali badde ne keya ku mwana gwakola ki, gwazaala. Metron oyo yabeera omuzadde ow'okusatu eri omwana abatuweereddwa. Kitegeeza nti yaba maama yaba taata. Omwana ateekeddwa okuba ng'asobola okumweyabiza n'amubuulira ekizibu kye nga tamutya. Ateekeddwa okubeera ng'asobola okusoma embeera z'omwana nti omwana ono lwaki asirise nnyo olwaleero, mulwadde? Omwana ono lwaki talidde, buzibu ki? Kati ba metroni be tuleeta tusooka kubeera nga tubeekenneenya, ate ne tutakoma okwo ne tubayisaako n'emisomo egy'enjawulo okubangulwa basobole okubeera nga bakwata obulungi abaana b'abantu ababa batuweereddwa. Dormitory weeziri nnungi, nnyonjo, security eri gguluggulu, n'ebisigadde byonna ebigenderako byonna weebiri. So abazadde be baludde okuleeta abaana, naye nga ffe alhamdulillah tuteeseteese bulungi era tubaaniriza. Sawa zino registration zigenda maaso ku ssomero era abazze benyumiriza mu ssomero lyabwe abatuwadde ku bayizi nti essomero lino alhamdulillah bafaayo, basomesa, balina keya, ate bahandolinga bulungi omuzadde mu mbeera yonna gy'abeera ajjiddemu. Direkta, tubuulire ku byendya. Abaana baffe balya batya? Abaana baffe ekikwatagana mu kulya, okuliisa omuntu si kyangu, naye twebaza Katonda nti alhamdulillah Allah atubeereddewo n'atusobozesa okuba nga tuliisa abaana b'abantu. Nze ndiisa omwana n'ava ku ssomero lya Wisdom Junior School erisasula emitwalo 35 ng'omwana we alabika bulungi okusinga ku ssomero eri waakamu ekitundu. Kitegeeza nti endabirira omwana gye mba mulabiriramu eba yanjawulo. Omwana alya bulungi akamere mu budde, omwana alya emmere entuufu. Nze wange ngabula abaana emmere nga mbagabula akawunga kannamba emu. Abaana bange mbagabula awamu ne wakati bakalya. Abaana bange making sure nti akawunga ke balya kali ku mutindo. Mu masomero amalala osanga akawunga ko bakagassemu obunga bwa mwogo, banonyayo namba 5 oba namba 10. Bagambuke kabeeramu ekiriisa. Nedda babeera banoonya kusevinga. Omwana n'ava ku ssomero yenna nga awo kwegamba nga akogganye n'embirizi zonna zikola ki nga ziri wabweru nga w'omuteeka ku lusaniya embwa eryamu nnyaanya
naye nze omwana owange ava ku ssomero ng'alabika bulungi n'okusinga omwana asasula akakadde oba emitwalo 800 ekijanjaalo. Nze nkakasa nti sizoni esooka, sizoni gye tuba tuliko gye ntambula nayo, bwe tuba nga sizoni kati essaawa zino baakungudde bye baakungudde bye nnoonya, ebya sizoni eziwedde ezaayita ne oba bimpeera ku layisi eyenkana yatya sibitwala, kubanga abaana bange njagala bali ebijanjaalo nga tebiri mu mpeke yakawukuumi yadde n'akamu nga ffe we twawangaalanga. So batulimbanga naye ekituufu kiri nti balinga benoonyeza kusevinga. Abantu ab'amasomero balina enkola egenda okunoonya emmere eya layisi n'ebijanjalo bya layisi ne baliisa abaana b'abantu ebintu ebiri substandard. Naye wano ku Wisdom Junior School tutya okulyaza amaanyi abaana bammwe, era y'ensonga lwaki tubaliisa bulungi emmere entuufu, era nkakasa abalinawo abaana muli bajulizi ku ekyo. Omanyi onansonyiwa akaseera kano ke tulimu kakubeera nga abaana nga badda mu ssomero, so essimu zaffe badirector ziri bize nnyo, mujja kutusonyiwa olw'ensonga emu nti abazadde Wisdom bagiyaayaanira, era essimu obwedde evuga yadde tuli ku interview naye ng'essimu abazadde bakola ki? Bakuba, baagala kuleeta baana abamu batuuse edda baagala kubanga oba oli awo bafuna okuyambibwa. So assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ojja ku ssomero weetuli sebo? Kale sebo, abazadde bali mu kujja munnaye baagala kutuwa abaana Wisdom etundanga keeke eyo kya era essaawa yonna egenda kuba atanaba kuleeta mwana, era essimu eyo zemu neevuga bannaayo. Nansonyiwa ssebo Mr. Shafik interview yaffe ogitaataaganya, naye abazadde bambi bayaayaana okubeera nga oba oli awo batuwa abaana. Nkakasiza ddala nti mbutuufu essomero lino abazadde baalisiimye baalyagadde olw'ebyo ebitini bye balabyeko. Oba oli awo ku ebyo ebitini bye tukola ki sebo? Gye tuli sebo lyotya sebo? Nfunyemu wano ebibuuzo n'abazadde. Sebo. Ensonga ya omwana ow'ekisulo. Sebo. Esookera ddala casual sebo. Weeri muba muba providinga ku ebyo. Casual wear weeri sebo, sports wear weeri ne daily uniform byonna bibisangibwa ku ssomero. Anti wano we twali tutunulira wano gundi sakula casual wear teriiko. Casual wear weeziri sebo, era omwana ajja kubeera ng'agifuna emuyambako okubeera nga tayonoona nnyo ngoye ze. Casual wear sedemeka eba ya mitwalo 2.5. Sebo. Kati ekirala sebo, breakfast engeri gye balyamu breakfast bino omwana ajja n'ebyokulya byo ku mpeesi kati kantini fyona gye tulabye. Kati kantini fyeyo gye gyolaba ku ssacula eyo omwana buli lunaku aba ateekeddwa okufuna escort. Ku buli waafuna ekikopo ky'obuugi afunirako escort egenderako, ng'omuzadde asasudde kantini fye emitwalo 3 egyo. Kitegeeza nti omuzadde asobola okupaakingira omwana we ebyokulya n'amuteeramu daddies, biscuit n'ebirala, naye omwana tasobola bibeerako kumala ttaamu nnamba. Wabula ate kino ekya kantini fee kibeerawo ttaamu nnamba, kuba ffe tuba tupimirako omwana oyo n'abeera ng'afunako buli lunaku ekyokulya. Breakfast bagirya ssaawa 4:30. Then lunch time bagirya ssaawa 7. Ku makya ab'ekisulo bafunayo ka morning tea. Ku makya kati awo ku makya aba alina okubaawo n'obwokulya bwe bwalumaalumako, just wali tuba tubugumya ku byenda agende mu kiraasi ng'alina kyakoze ekiso. Kitegeeza nti kati kantini fee nkulu nnyo omuzadde okuba ng'alisasulira omwana we okubeera mu mbeera ennungi. Kakati uniform ebisale embirabye sebo tuli mu gattagatta waliwo n'abalaka betugenda sitwa nabo ku Lwokuna. Ekitegeeza Wisdom tongera ogaziya ebisula abazadde bonna bajja. Abazadde tugenda bakuleetera ddala wano kuba bano abagenda abakomirewo sebo abazadde bali mu kwali tetwawuliziganyiza bulungi sebo
olwokuba ntwadde mu byabweti bwetyo omuzadde yasazeeko gwe twatambudde naye kakati kozi musangibwa Kalangala kitundu ki? Kalangala mu tawuni mwennyini kati olaba otuuka mu tawuni wano e Kalangala baba batuuse kitegeeza kutuuka okulanga vaani yo yebeenoonera nga baweze era enteekateeka gye nnina njagala kujjanga e Kalangala nteekewo vaani ntikka abaana abo mbateeke ku feri ne vaani yaffe tumale tubaleete ku ssomero we tuwummula era era vaani bavuge baleete tugende nayo ku feri kuba wano olaba abantu abatamanyi nti no feri etikka ne vaani tugende nayo ku feri vaani yaffe we tuva ku feri nga tubavuga tubaleete e Kalangala mu tawuni abazadde nga babasanga awo era eyo program eyo program gye tugenda okukola ate nga egenda tandika na ttaamu eno insha Allah. Kale taata kati katumale okumaliza sebo ngenda kukwasaganya abalala mpolampola. Kale sebo webale nnyo kutukubirako. Kale sebo so bannaye abalabi baffe aba interview yaffe ne Mr. Shafiki ndoza mwewuliriddeko abazadde essimu za Wisdom bazifudde bize si lwakuba nti nno bazifudde bize nga baagala kwewola nedda bazifudde bize nga baagala kuleeta bayizi olw'okuba nti balozezaako ku mukwano endabirira n'ensomesa ennungi esangibwa mu Masaka City. Naawe ali mu Masaka bw'abanga omwana ava Kalangala n'abuuka ekizinga n'ajja eno okusomera e Masaka ku Wisdom Junior School ate gwe asangibwa wano mu Masaka lwaki teweeyunira ekyengera ekiri mu kitundu kyo ng'abakiyayaanira baabo batandise kuva Kalangala ku mazzi ne bajja okubeera nga beefunira ku birungi ebisangibwa ku Wisdom Junior School. So mbasaba bannaye abazadde abalungi mujje ku Wisdom Junior School mugireeteko abaana mujje mutuwagire tutambulire wamu nammwe. Abazadde abali eyo ng'olina omwana wo ng'alina ekitone bw'ajja ku Wisdom Junior School asomera bwereere tasasula yadde n'ekikumi. Obujulizi we buli abaana we bali abasomera obwereere abasoma mu 18 nga tasasula yadde n'ekikumi wabula olw'okuba nti alina ekitone ekirungi. N'olwekyo omuzadde ng'olina omwana we alina ekitone basically ng'asamba akapiira football omwana oyo muleete ku Wisdom Junior School asomere bwereere mu ssomero ettuufu essomero eriri ku musingi ogw'obusiraamu essomero erigenda okubeera ng'omwana oli mubangula abeere n'empisa abeere nga asobola okusinza Allah we abeere nga amanya ekitiibwa ky'omuzadde abeere nga asobola okuvuganya ne mu nsi eno ejjudde okubeera ng'oba oli awo nga okuvuganya okw'amaanyi tumugatteko value omwana oyo tunamugattako value ojja mwenyumirizaamu ng'omuzadde bw'ona bw'otwesize naye tujja mulabirira bulungi era ojja kusiima oba oli awo ng'omaze otugezesaako. Somero lyatandika ng'erinyoomebwa ne litandika ng'eryokusaaga naye kati alhamdulillah twebaza Allah nti likutteyo era litandise okubeera nga liteeka abantu ku bunkenke buli omu aliwulira erinnya livuga era buli omu gy'ayitidde Wisdom Junior School agiwulira. Nkakasa nti bwe tunaatambulira ku peesi gye tuliko mu bbanga eritali lyawala essomero lino ligenda kubeera agamu ku ga Giants mu Masaka City ne Uganda yonna okutwaliza awamu. So tubasaba abazadde mujje mutulambule muleete abaana mutuwagireko ate oba oli awo mutukyalireko ne ku mitimbagano gyaffe mugenda sobola okulaba biki bye tukola musobola okutukubira ku masimu gaffe weegali wansi awo okusobola okwongera okulabika nti tutambulira wamu nammwe n'abali eyo mwenna mu mbeera nga wali agadde okuyambako abaana bamulekwa. Tulina abaana bamulekwa bayitirivu mu ssomero lino betuyambako Mr. Shafik nga tebaliko mwasirizi. Abaana abo abasinga bafiirwa abazadde nga mbutuufu abamu bava mu famire nga tebaliiko mwasirizi ne tubakwata ku mukono nga Wisdom Junior School ne tubaleeta basobole okubeera nga oba oli awo bafuna chance y'okusomako. So nammwe abali eyo ng'olina ssente zoonoonya wozisaddaakira jangu ku Wisdom Junior School bamulekwa weebali abaana babanaku weebali abeetaga okuyamba jangu ofune empeera empitirivu ennyo eziri mu kusaddaaka ng'osaddaakira abantu abatuufu okusinga okuwa ssente z'abafere n'otazifunamu na mpeera oba oli awo. Jangu ku Wisdom Junior School oyambeko mu kuweerera bamulekwa n'abantu abalala abatuwadde abaana nga ddala mutuufu abaana abo tebaliko mwasirizi
tubalina tugenda mwezi gwa Ramadan abaana b'obusiraamu we bali abeetaaga okubeera nga basiibululwa osobola okubeerayo n'akaceere ng'onoonya ne wookatwala watuufu abaana bakasiibulukireko oba abantu abasiiba abatuufu bakasiibulukireko nga tomanyiiwo. Kati ffe chance tugireese ku mmeeza Wisdom Junior School weeri gwayagala okusiibulula abasiibi abaana we bali ab'obusiraamu basiiba, gwayagala okuyambako abaana bamulekwa we bali ku Wisdom Junior School basoma jangu bakwatireko nawe ofunemu empeera, gwayagala okubeera ng'oba oli awo wenyagira ku bulungi oba okulabirira abanafu abeetaavu jangu ku Wisdom Junior School kubanga ffe essomero lyaffe lyaniriza abaana bonna mu mbeera gye bajjiramu ate ne tubayambako. So nammwe abali eyo musobola okweyambisa ka chance kano ne tukolaganira wamu nammwe ne tusobola okulabika nti empeera tezisigala ku side yaffe ffekka, nammwe muzigabanako abalina obusobozi. Wa barakallahu fiikum. Yebeere eti abazadde beeretera ekimere kyabwe ne balya n'abayizi oba basasula ssente. Kati video eyo olunaku lwa visitation idde lubeera bize nnyo era abazadde twagamba tetwagala kubamenya. Omuzadde ekyokulya tufumbira omwana n'akisangawo. Mugamu ku mateeka gavumenti ge yataddewo oba ge yateekawo emabegako recently, visitation day baziteekako conditions nti ekisooka bw'oba otegese BD toteekeddwa kubeera nga abazadde obaguze emmere. Abamu baali bakifuula mugano video weetuuka bagamba sasule $8,000 $10,000 za mmere, abantu ne bababba. Kati ffe tufumbira abaana emmere okusinziira ku mbeera nga gyetuwangaaliramu. Omwana n'alya bulungi n'asanyuka. Omuzadde bakugaana okujja okukola bupate ku masomero agamateeka gavumenti yagateekawo. Obadde osanga amasomero agamu abantu ne bajja 15 bazekyalira mwana omu ne bakola omukolo ku ssomero ne basasamaza n'abaana abasigadde ne bennyika n'emitima abalina abazadde abakola ki abali mu mbeera y'abamufuna mpola nga obutuufu bakisussizza. Bajja ne disco yaabwe, bajja ne kuletiza soda, kuletiza bia, n'osanga nga mutuufu essomero lifuuseemu kwegamba kiraabu oba ekifo ekigendebwamu out ne bakyankalanya. Kati ebyo byonna gavumenti yabikola ki yabiwera era tujja ng'ekituleese ku visitation day kubeera kulambula ku baana baffe na kulaba academically batambudde batya. Naye weesanga nga mutuufu nga kibadde kyaviibwako ng'omulamwa gwavaawo. So ku Wisdom Junior School enteekateeka nnungi twaniriza abazadde era abaana tubategekera ekyemisana ne bakirya. Omuzadde najja n'alambula omwana we n'abuuza ku bibuuzo n'alaba kubasomesa n'embeera endala ne zitambula bulungi. So abazadde abalungi enkola bwetyo yesinga okubeera ennungi mu masomero. Kyoyagala okubeera ng'okola oba ng'oyagala okumanya ku ssomero okubayo akasimu ne tuwuliziganya ne tuteeseganya ate n'oluvannyuma ne tusobola okutambulira awamu. Director obugambo obusembayo ebisigadde omuzadde ali eyo ojja kujja wano ku Wisdom Junior School. Director abeera office ebeera Nzigule HM waali n'abalala bonna abasigadde nkasa nti bw'otuuka yenna abaaliwo aba asobola okukwasaganya obulungi. Sa Director tuwa obugambo obusembayo otuwe n'ennamba z'essimu kwe bakuba. Naam, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أما عباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abazadde abalungi tubebazizza nnyo okubeera nga mutuwadde obudde ne mutuwuliriza ne mutulabako ku interview yaffe gye tubadde nayo wano. Tubasaba mujje muwagire Wisdom Junior School. Nabagambye essomero lino lisangibwa mu kibuga Masaka Ssenyange. Abagala okutuuka ku Wisdom Junior School bw'otuuka e Masaka Katale main market okkirira ku roundabout eya Nira then n'okkirira direct mpaka ku ssomero eriyitibwa Masaka Parents opposite n'essomero eryo erya secondary we wali Wisdom Junior School. Omuzadde okuva mu tawuni e Masaka okutuuka ku Wisdom Junior School owa bodaboda akuleeterawo siringi 1,000 bwerutti. Bw'oba ovudde Kampala oba ovudde Mbalala oba ovudde Lyantonde oba ovudde Sembabule yonna oba ovudde Kalangala tukwaniriza era tukusaba ojje ku Wisdom Junior School weefunire ku birungi ebisangibwa mu ssomero lino. Oteeka omwana wo mu kifo ekituufu wagenda okubeera ng'alabirirwa ng'omumbejja oba omulangira
wagenda okusomesebwa ng'omukungu, wagenda okuteekateekebwa mu mbeera eza bulijjo ng'oggyeko okubeera ng'asomesebwa. Ekyo kikulu nnyo, amasomero agasinga tegakifaako, naye ffe wano ku Wisdom Junior School tukisoosowaza nti omwana tumuyigiriza empisa, tumuyigiriza butya bw'alina okuyisa abazadde, tumuyigiriza butya bw'alina okusinza Katonda we, abeere ng'ategeera Allah we ng'amanyi nti nteekeddwa okumusinza, abeere ng'asobola okwambala obulungi n'okweyisa obulungi mu society ne mu community, abeere ng'asobola okubeera ow'omugaso eri omuzadde wamu n'abantu bonna bawangaala nabo. Abazadde abalungi, omulundi omulala bwe tuliba tufunye chance tujja kwongera okubatemaatemera ku biki ebikolebwa mu masomero ag'obusiraamu agali ku musingi gw'eddiini, biki ebiteekeddwa okubeerayo, omuzadde by'osuubira, biki by'osuubira omwana wo okubeera ng'afuna ku Wisdom Junior School ng'amaze naffe ebbanga lya mwaka gumu gwokka, biki by'osuubira by'olina okuba ng'okola ki ofuna mu mwana oyo, biki by'osuubira singa obeera tututte mwana wo mu ssomero ddungi gye bakutegeera, biki by'onaafuna, kusoomozebwa ki kw'onaasanga ng'otutte omwana wo mu ssomero nga tososedde ekenneenya oba ddala kituufu essomero eryo bannannyini lyo oba abantu abaliddukanya ddala kituufu bantu b'abantu, bantu bannaddiini, bantu abalina omukwana abawuliriza abamanyi enkwata entuufu ey'abazadde wamu n'abaana. So mubeereyo ne mufuna okusoomoozebwa. Abazadde abamu ne mukaabira n'amaziga ku masomero nga naye ekikkaabya amasomero ago nga tebasobola kukutegeera, nga tebasobola kubaamu nakaabuntu. Omuzadde n'otuuka ku ssomero ne bagobya omwana nti olw'okuba otuuse ku ssomero ng'obudde buweddeko, ne bakugoba n'omwana nga naye otindiza olugendo okuva Kampala, ne bakugobya omwana wo ne bagana okubeera ng'omulabako olw'okuba nti munnayoza olunaku nga si lwakulambula baana, ne batakulekerawo kacyansa ak'obuntu. Banaye n'amateeka g'obusiraamu, Allah yatukolera amateeka g'obusiraamu n'agatuteeramu embeera ey'obuntu. Allah we yatusaasirira. Mr. Shafik bw'otunuulira amateeka gaffe ag'obusiraamu, Allah yatuteerawo ekyokulabirako nti etteeka libeerawo naye Allah ate n'amala n'akola ki? N'akugondezaamu. Kiringa wolaba omwezi guno gwe tugendamu ogwa Ramadan, Allah yatukubiriza okusiiba. Aye gamba ya ayyuhalladhina amanu, abange mwabakkiriza, kutiba alaikumus siyam, abange mwabakkiriza mulalikiddwa okusiiba. Kati Allah amala otulalikako okusiiba nga ze zimu ku mpaji z'obusiraamu, ate n'amala n'atugondezaamu n'agamba nti naye oli wabanga mulwadde obanga mutambuza ali mu safaari akkirizibwa okulya, anaaliwo oluvannyuma ng'embeera emaze okukola ki? Okutereera. So na bwe kityo nga Allah we yatwagala ennyo n'atugondezaamu n'atukakkanyiza embeera nti omuntu wasiibye owulira obulamu buggwawo, owulira tokyalina namukka osika omukka tegukyajja, obusiraamu gamba nedda, tofiira mu kusiiba, siibulukuka, onaasiiba olunaku olulala ng'embeera ekoze eki? Ng'eteredde. N'amasomero gateekeddwa okubeera nti omuzadde tumugondezaamu asobola okubeera weegali, naye ffe abantu ak'obuntu nti omuzadde leero katumukole ki? Tumuwanguyirize asobole okubeera nga obaoliawo ate yeetereza omulundi ogunaddako. So abazadde abalungi, ebigambo tebijja kubeera nga bisokkaawo. Tubeebaza olw'okuba nti mutuwadde akadde ne mutuwuliriza. Nze mbasaba nga nze Director wa Wisdom Junior School, mbasaba mutuleetera abaana mutuwagireko. Tujja kubeera nga tubaaniriza n'essanyu lingi nnyo, tujja kubeera nga tuli basanyufu olw'okubeera nti essomero lino muliwagidde nga bannaffe abasoose okubeera nga baliwagira emyaka gyonna, kubanga kati enrollment y'abaana baffe erinnyidde ddala. Essomero lyakatandika emyaka 3 okubeera nti lirinnye ku percentage nti liyingidde abaana 225, kitegeeza nti liba litambulira ku speed ya waggulu. Bwe liba nga lisobodde okukola ebintu ebirungi mu kaseera katini ennyo, nga lisobodde okuwangula ebikopo bino byonna nga miraba mu sports mu Masaka, ne lijja ne lyetikka amasomero ag'amaanyi agawangaaliddewo ebbanga eddene, ne lyetikke obuwanguzi obw'enjawulo, ne tusobola okubeera nga oba oliawo tutadde essomero lino ku maapu mu bbanga lya myaka egyo emitini ddala. Tubasuubiza nti mu bbanga eritali lyawala Wisdom Junior School mugirindirire okubeera nga eri ku toopu ey'amasomero amalungi mu Masaka
ne Uganda yonna okutwalira awamu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege mwenna ababaddeko, abatuwagidde abazadde abalungi tubeebaza bane mutukoze obulungi obutagambika. Mwebale kutuwagira, mwebale kutuwa abaana mubatuwadde tetutoma. However tukyabeetaaga naye nga mubatuwadde tusiimira ddala alhamdulillah. Twebaza ne Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti essomero lino alitaddemu baraka ne libeera ly'amaanyi ne lisituka n'alikuuma n'atuwa abakozi abalungi abasobola okubeera ng'oboolyawo balumirirwa abaana bammwe be mutuwadde. Tubeebaza mu mbeera yonna tujja kutambulira wamu era insha Allah tubasuubiza nti Wisdom Junior School egenda kubeera nammwe ebbanga lyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Enamba y'essimu eya woofiisi omuzadde yenna ayagala okubeera ng'ojja ku Wisdom Junior School oba ayagala okubeera nga okolaganako naffe aba Wisdom Junior School, enamba y'essimu eri 0703 40 40 46 yeya woofiisi. Eyange eri personal nga director w'essomero oba nga weetaaza okwogerako nange eri 0704 40 40 46. Abagala okubeera nga mutulumba ku mitimbagano genda ku TikTok account yaffe gyeri teekamu ekigambo Wisdom Junior School Senyange Masaka ojja kubeera ng'otusangayo. Ate osobola okubeera ng'omanya ne Wisdom byekola, ng'omanya Wisdom biki byesinza okuteekako essiira. N'abaagala okubeera nga mutulambulako omulyango muggule era tubaaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkakasa bulungi nti obitegedde bulungi nnyo nyini ddala. Nze nasalawo gamba nti kanzije mu field eno nkunoonyeze amasomero omuzadde ali eyo okusalawo kukwo. Nze ogwange nkukoze director munoonyeza nfubye okulaba nga wakati mu schedule ye ebeera busy okukamala obukamazi. Nfubye okulaba nga mugamba nti tuteekeddwa bannayuganda batuusako information eno bangi muli eyo essomero mbadde temulimanyi ate nammwe abalimanyi ng'oba oli awo naawe abadde ayitawo obuyisi nkakasa nti ate kati ofunye information. Bw'onootuuka wano ku ground ojja kutegeerera ddala ekiriwo. Kale mukano munzikirize mbasiibuliraawo nga director bw'agambye nti tujja kudda wano ate makati eyo agattaamu tubatuuseeko ate ebirala otegere ku Wisdom Junior School biki ebibeerayo. Naawe omuzadde asigaddemu ekinyegenyege ogambe nti ddala lino essomero ettuufu lye nteekeddwa okuleetamu abaana. Nja batuusaako wano abaana nga babasomera Quran otye, omwana ajje wano afuwe oluzungu otye. So beera nga wekumira ku mukutu, nja kubeera nga nkomawo mu makati awo mu ttaamu nkutuuseeko abayizi ab'enjawulo ga nti bino bibeera wano ku Wisdom Junior School. Norwecho mukano kankusibulire wano beera bulungi weeraba.